abayimbi mu federation bafunye akasente era akasente kazze kajjidde ebigambo bingi kwebuzaabuza kugamba nti sente wezite ziriwo. Kati Eddy Kenzo yavuddeyo n'ategeeza gwoba oli muyimbi wa federation akasente kazze naye ng'olina okuba nga weewandiisa sente za kwewola. Sente za kwewola. Wiki ewedde King Savayo n'ategeeza nti sente zazze. Nfuna information nyingi nga kasita olya nga kikwata ku bayimbi. Aba federation bakuulise n'omusimbi gw'abayimbi obuwumbi 13. Sibona nti babawadde banaba bamba bamie. Enjala besinga okuluma badduse nazo. Aya. Awo King Sa ng'ategeeza. Eddy Kenzo avuddeyo n'ategeeza nti kituufu twafunye twafunye akasente kazze era enteekateeka egenda kuba bweti. Gavumenti egezaako okuorganizinga music ebeko support gy'egiwa era ndowooza we twogerera walaba nti twekolamu omulimu ne tukola sako ne tufunayo ne funds era olaba nti copyright law eri mu kudduka speed okulaba nti eyita. However much waliwo kaddile naye tulowooza nti kajja kuvaawo era naffe tukyapushingamu nga kwotadde ne unity naawe gy'omanyi nti ennaku zino at least eri mu kweyongera. At least tulina we tutuuseeko ndowooza 30-40% tuli mu kugezaako okulaba by time tujja kuba tusobola okwachivinga at least 70 or 80%. And eyo ojja kuba kituwa nnyo wiini y'amaanyi. So okukansolinga tuwa zange byonna nenkola biki neneewaayo ne sacrificing a lot. It's because I'm fighting for the future. However much nti nga bwe nage nti ngenda nenyimba wa nenkola biki God has blessed me with an international. Eddy Kenzo alwanirira ndongo agamba si sente alwanirira ndongo bafunye sente ziri zitya ziri weziti. Twafuna grant okuva mu government to support our sako era ne batuwaako half of it okisegeera and oyikakatibwa kwabo bokka abamemba abagibirivingiramu era abasubscribing. Muntu yenna nga si member sirina nsonga lwaki mba nzira wano okumubuulira okujjako kyenyinza okubagamba nti it is open for everyone, all the artists. Buli muyimbi yenna ng'olina qualifications jangu ovetingibwe balabanga you qualify, you register and then you benefit. Agambye nti enteekateeka zikyali bweziti eza ssente za federation. But some of us we agree and disagree on principle. Tetubiteekamu nnyo feeling because twakimanya nti ensi bwetyo. Bano boogera Luganda, bali boogera lulimi lala, bano bawanvu, bali bampi, bano beeru, bano baddugavu. Olwaliro Uganda eno teyimiridde ku musingi gwa ddiini emu. Era ojja kulaba nti omuntu akugamba nti ekikwatagana n'obukatoliki kyekituufu nolyaga nedda olimba ate abalokole ffe tusinga olyaga nti nedda ate ffe abasiraamu. So tokkiriza abantu wali tukola omulimu guno gwe gumu naye vision zaffe si ze zimu. Buli omu wayimiridde walabira omusana n'enjuba. Abantu abamu ebintu bino tebali mbiraba mu butuufu bwabyo. It's not about the who, it's about the what is the problem. Naye oli agamba Kenzo kubanga ayalaba mulimu competition ayagala atuuke wootuuse akulabanga gwe agenda omuyitako agalwaki Kenzo yankulembera. Kati omuntu ngoyo tulina bwenza mu convincinga nti kino kyetuliko kyekituufu kuba olwedda ali biased naye ekyo tekitugaana kukola kubanga Uganda yaffe n'omwana aliddako osigala okola however much natandise n'ekiga tukola bagaya kubanga waliyo ne bwonaakola oti eriyo oli atajja kukkiriza. Aya basi ng'ayogera ku bazaala wa federation abagiyisaamu amaaso naye nga gwe omuyimbi alina okufuna olina kwewandiisa. Wulira okwewandiisa yonna gy'oli nga gwe oli muyimbi oba okubayo kayimba kamu gwedduka misinde za federation za kwewola tofaayo. Olina okubanga oli memba wa sako era ng'olina ebisaanizo ebikusabibwa kubanga eno sako si yange ate si ya memba yenna wabula yaffe n'abaliddawo fe omulimu gwaffe kumanaginga eyambe bano n'abalijja ne twa encouraginga abantu baffe okubanga associations baziyise omwo tukole ku structure ezo gavumenti mwetera okutambulira kusobola okutuuka ku buli muntu era kyamukisa mulungi nti tulina ba representative okuva mu buli koona. Leero tubadde ne chairs meeting naye nga tulina abakulembeze okuva mu buli kanyomero k'eggwanga tubadde nabo olwaliro twatutula emirundi mingi but leero tubadde ne meeting okubabuulira how their members are going to benefit from this circle ne tubasomesa leadership ne tubasomesa how people register online kubanga tulina app yaffe. You can register from wherever you are and you become a member. Nosobola okubanga nawe o benefiting ku guno omigaso gya sako okulaba nti we give back to our people.
ensonga bwe ziri bwe zityo akadde kano ndowooza oba ogoberedde Eddy Kenzo ennaku zino ali mu lutalo n'abayimbi waliwo ne bannamawulire ab'enjawulo omukulu DJ Jacob yaleese ebyama eby'enjawulo ku Edilisa Musuuza naye Kenzo agambye nti abamwogerera agambye bw'ati kuba kati njagala nkubuuzi Jesus gwe bakomerera ku musaalaba bannabbi Muhammad gwe bakubira amayinja wasima baali bakoze eki kati gooza nze wali ondabeko nga nkola ki mbuulirayo nti omusango gwe nakola gumu baana ba Falaawo mwebali emirimu gyabwe bagikola ng'ensi bweri Mukama yagaba obukulembeze God knows why I'm here I'm guided by God senga tabadde Mukama senga siri wano so I pray and God give me guidance. Ayongeddeko bw'ati mbuwendo ng'akyagiina era akyabaleetera nnyimba nzirina kuviira ddala we natandika mpaka wendo olwaleero balipira booda omutto byansi I'm here I'm a man of all seasons mbago bagulina I'm Eddy Kenzo wadde federation weeri waliwo abayimbi abatagikiririzaamu nti weeri era bangi bagamba nti abali mu federation omwo bagyemanyi amaanyi ameemanye mangi balina amaanyi ameemanye mangi bansonyi okukyogera bwe ntyo yes baamaanyi era tubakkiririzaamu nti baamaanyi kuba bw'otandika okuyita ab'amaanyi wano e Uganda nabo tubalekaayo oba okitegeera nabo balina ki batadde ku ndongo ya Uganda kinene nnyo so mbawe ekitiibwa baamaanyi bakama baffe bakulu baffe naye nabo bakirowoozeeko nti naffe we tuli ate nabo munnaye osanga we bakola ki baliwoko oba okitegeera so ye Jovan Luzinda yali ayogera ku nsonga ezo omukulu Mamuli Katumba yagamba nti federation ya Kenzo eyinza okubaamu n'omulamu nalabye Musuuza kyakutte Kenzo aliko kisoboka kubanga agezezzaako ate okuŋŋaanya abantu abayimbi bonna n'atasosola bakadongo kamu baalaga baaki bonna abakuŋŋaanyiza owuliriza ate obuvuzi era obubaddewo nga bulinga nabo bwe baateekamu ebijinji baleme kwogera embeera yeeyo nno mu federation y'embeera bw'egenda okuba akasente ko katuuse